Yes. Nkulamusizaako nnyo nnyini ddala. Gwe wina muna Uganda asinzireyo gyonna gy'osinzira okubanga ate ogenda maaso n'okubanga ate oli ku mukutu Keke TV Uganda. Nange Keke on the mic. Olunaku olwaleero tetugenda kutunulira kintu kirala kyonna ng'oggyeko ekisaawe ekya National Mandela Stadium abangi kye mumanyi nga eky'e Namboole. Ekisaawe kino kisaawe nno kya ggwanga ekya Mandela. Ekisaawe kino kyeyambisibwa mu mirimu egy'enjawulo mu Uganda mingi nnyo era nga kyatuumibwa okuva mu eyali president wa South Africa era eyawakanya nnyo enkola y'obusosoze amanyikiddwa bulungi nga Nelson Mandela. Likodi y'ekisaawe kino ey'okutuuza abantu emitwalo 5 yakolebwa mu 2024 mu mupiira ogwaliwo mu masekati ga ttiimu ez'amawanga okuli Uganda ne South Africa. Era nga ekisaawe kino kisangibwa ku kasozi Namboole mu waadi y'e Bweyogerere, Kira municipality, district y'e Wakiso. Era nga ekisaawe kino kiri kilomita 10 okuva ku luguudo mu buvanjuba bwa district y'ekibuga Kampala, ekibuga kya Uganda ekikulu era ekisinga obunene. Ekisaawe kino biki ebikolebwayo naddala? Ekisaawe ky'eggwanga kino ekya Mandela National Stadium kikozesebwa nnyo mu mizannyo gy'emipiira egy'ebigere newankubadde nga waliwo n'emizannyo emirala egikolebwamu nga emisinde. Kino nno ekisaawe kino kituuza abantu emitwalo 4.2 era nga ekisaawe kino ge maka ga ttiimu eya Uganda ey'omupiira gw'ebigere emanyikiddwa bulungi nga Uganda Cranes. Akakiiko ka Parliament oba akakiiko ka Parliament eya Uganda mu 2015 kawaaba nti ekisaawe kino kyali kyolekedde okugwamu olw'ebbula ly'ensimbi, ng'akakiiko kagamba nti ekisaawe kyamala almost ebbanga nga kikwasaganyizibwa bubi n'enkola etaliiko musingi ekyaviiramu okufiirwa ensimbi eziri mu biliyoni za Uganda 3.6. Okuddukanya ekisaawe kino kigenda maaso n'okuba nga ate kiddukanyizibwa. Era nga ekisaawe kino mu nkola eya private public partnership ng'egendererwa okuleeta amagoba kikyali kyakusoomoozebwa kinene nnyo newankubadde nga ekisaawe kino ekya Namboole kigenda maaso n'okuba nga tekiddaabizibwa mu kaseera kano. Naye nga bino nno we bijjidde oba we tugendedde maaso okutunulira ekisaawe kino ekya Namboole Stadium oba Mandela National Stadium, ke kaseera ke kamu Uganda wefunye omukisa oba weyinza okufuna omukisa okukohostinga empaka eza Africa Cup of Nation omulundi ogunaaba gusookedde ddala mu byafaayo. Era nga enteesaganya kyagenda maaso n'okuba nga ate zeeyolekera enteesaganya zikyagenda maaso n'okuba nga ate zikwacca. Kye kigambo ekituufu ndooza kyenyinza okukozesa buli munnayuganda asobola okugenda maaso n'okuba nga ate akitegeera. Ekisaawe kino mabegako kaawo embeera gye kibaddemu nga mwana wa taata singa FIFA egenda maaso n'okuba nga ate erambula ekisaawe kino nga ke kaseera ke kamu kano kennyini ke mwagalira
okubanga ate muka hostinga empaka za Africa Cup of Nations. Muganda wange ekisaawe tekisobola kukirizibwa. Wabula singa kinagenda maaso n'okubanga tekidabizibwa bulungi nekirabika nga ate kituukagana n'omutindo FIFA gwegenda maaso n'okubanga ate eyagala. Nyongera ogenda maaso n'okubanga nkutegeezaako gwe wenna nti FIFA kyekibiina ekinene ekitwala omuzannyo gw'omupiira guno ogw'ebigere mu nsi yonna. Ate nga FIFA kyekibiina ekigenda maaso n'okubanga tekiddukanya omupiira nga kisinzira mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Ebyafaayo oyirala no ku kisaawe kino nno kyazimbibwa okuva mu nsako eyaweebwa Uganda eya $3,600,000 okuva mu kibiina kya People's Republic of China RPRC. Mu ntandikwa kyayitibwa Namboole Stadium nga lijjibwa mu kasozi kwe kyali kyazimbibwa. Kati mu butongole kiyitibwa Mandela National Stadium, erinnya eryatuumibwa okuva ku eyali president wa South Africa Nelson Mandela. Kyaggulwawo nno kino ekisaawe mu 1997 n'ekivulu ky'omuyimbi w'ennyimba za reggae mu South Africa amanyikiddwa bulungi nga Lucky Dube. Ekisaawe kino kyaddamu okuddaabirizibwa mu 2010 okutuuka mu 2011 n'ensako eya miliyoni za $2 2.8 okuva mu PRC. Ebyo nno bye bimu ku byengenze maaso n'okubanga ate nkusakira olunaku olwaleero osobola ogenda maaso n'okubanga ate omanya ebikwata ku kisaawe kya Namboole Stadium oba ekimanyikiddwa obulungi nga Mandela National Stadium. Keke on the mic, tugenda kuba tusinkana olunaku olulala mu time endala. Mwiraba.